Mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga Paulo Kagame akulembera eggwanga erya Rwanda ebintu byongedde okubeera nga byonooneka bino nga bivudde ku sanctions ezamukubwa eggwanga lya United States of America ku nsonga z'okubeera nti ayina amagye mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'okufandinga abayekera ba M23. Jjukira twakugamba buli wowulira M23 ng'eruzinga manya Paulo Kagame Rutagambwa aluzinga, manya ne munywanyi waabwe oba mukama waabwe naye bw'atyo abeera aluzinga. Kakati ky'olina okumanya waliwo obuyambi obutandise okugenda maaso n'okuba nga busalibwa obadde buweebwa eggwanga erya Rwanda naddala nga buyita mu mikutu egy'enjawulo. Waliwo ssente oba funds ezibadde ziva mu European Union. Uliriza bulungi eno European Union Dr. Sam Kazibwe yagamba bannayuganda nti teyina mugaso nti era Robert Kyagulanyi Ssentamu okugendayo kuwadaawadako obuwaziwazi wabula teyina kyeyinza kukola. Wenjogerera basazizzaamu bategeezezza nti bwe tunaatuukira mu mwezi ogwokutaano omwaka guno basazizzaamu obuyambi bwonna obubadde buweebwa gavumenti y'eggwanga eya Rwanda nga babuwa amagye. Amagye ga Rwanda gagambibwa okuba nti gabadde galina kihaabu kye bakuuma mu ggwanga erya Mozambique. Waliwo haabu we bafulumiza gaasi n'ebyobugagga eby'omu ttaka ebirala n'amafuta n'ebirala nga bwengendo bikugamba mu ggwanga erya Mozambique. Kati kigambibwa amagye g'eggwanga erya Rwanda gabadde gayambako eggwanga lya Mozambique okukuuma ekifo kino, wabula nga mu kuyambako Rwanda ebadde ekuba ddiiru ezirimu obuwumbi n'obuwumbi bwa ddoola nga buva mu mukago gwa Bulaaya. Era wenjogerera omukago gwa Bulaaya bamaze okuba nga bategeeza tunaatuukira mu mwezi ogwokutaano bagenda kuba balekeddaawo okuwa obuyambi obw'ekika kyonna eri amagye g'eggwanga erya Rwanda. Kyokka tebikomye okwo, tubadde tukyali kwezo kweyo embeera y'okulekerawo okufandinga. Amawulire amalala ne gajja. Wetwogerera waliwo ttiimu ya basketball eya Rwanda. Eno nayo egobeddwa mu mpaka za Africa. Waliwo empaka za basketball Africa ezibadde zigenda okuba nga zisambibwa. Abakulu bano kigambibwa okuba nti ttiimu eno bagiyita APR Basketball Club eri owned by Ministry of Defense mu ggwanga erya Rwanda. Kyokka nga sanctions ez'eggwanga erya America ze baakuba eggwanga lya Rwanda baategeeza nti omuntu yenna oba kampani yonna oba entity yonna oba ttiimu ya mupiira oba kiki sababa nga bali owned oba by 50% nga bamu ku bannamagye ab'eggwanga erya Rwanda oba nga abamu ku b'amagye oba abamu ku balina akakwate ku magye balinamu emigabo mu kintu ekyo, tebagenda kuddamu kukikkiriza ku participating awantu wonna bwe ziba fund zigenda kubeera nga zirekeraawo. Kakati ne ttiimu eno eya basketball emanyiddwa nga bagiyita APR Basketball Club ey'eggwanga erya Rwanda egambibwa okuba nti abamu ku bakulu mu magye ag'eggwanga erya Rwanda balinamu emigabo era nga ne Ministry of Defense of the Republic of Rwanda yegambibwa okuba nti ye owuninga kiraabu eno, era nga kiraabu eno APR egambibwa okuba nti ebadde y'amaanyi nnyo naddala mu mpaka za basketball era nga ne Rwanda ebaddemu kubagenda okutegeka empaka zino. Kakati wetwogerera olwa sanctions zino ezigambibwa nti 50% rule etteeka liri ery'okubeera nti singa amagye ga Rwanda oba ebyokwerinda mu ggwanga lya Rwanda oba omu ku bannamagye yenna ng'akirinamu emigabo egituuka ku migabo egiri bitundu 5 ku 100 tebagenda kukkiriza kubeera nga sanctions zino bazibypassinga. Kati wetwogerera okuva mu kye tuyita US Treasury's Office of Foreign Asset Control bagenza okukizuula ttiimu eno ya APR oba bakiri Army Patrick Rwandese Basketball Club bamaze okubeera nga bagigoba mu mpaka za Africa ezigenda okuba nga zitegekebwa essaawa yonna. Bino byonna nga bivudde ku sanctions ezaakubwa amagye g'eggwanga erya Rwanda. Kati gwe atamanyi sanctions zino zikola zitya, wenjogerera nga ye Paulo Kagame Rutagambwa ebintu byamwononekedde dda bamaze okubeera nga bamwetooloola. Era nkugambye ye ne munywanyi we ebintu biyinza okuba nga si birungi wetwogerera ate nga nakugambye bino byonna biva ku M23. N'ennyongera okugamba buli woolaba M23 ng'eruzinga Paulo Kagame Rutagambwa aba aluzinga, jjukira baamulagirira n'okujja amagye nakugamba agakunukkiriza mu kasanvu agali ku ttaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati baamulagira nago abeere nga agenda maaso n'okugajjayo alekeraawo n'okufandinga abayekera ba M23. Jjukira bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo obulumbaganyi obwakoleddwa mu kibuga Goma. Obulumbaganyi buno nga bwattiddemu n'omugwira munnansi w'eggwanga erya Belgium. Wabula kyagenza okuzuulwa okusinziira ku intelligence bagamba nti obulumbaganyi buno bwandibanga si bwa gavumenti y'eggwanga erya DRC. Ne bakwawulira nti DRC bwebeerumba bwe baali batta omukulu amanyiddwa nga Wire Ngoma oyo gwolaba wansi, tebakozesa masasi, tebakozesa mmundu, bakozesa drone. Kyokka mu bulumbaganyi obwakoleddwa mwafiiriddemu omugwira omukyalo oyo gwolaba waggulu.
era nga bakugamba nti ebyo ebituli by'amasasi ebiri ku kizimbe ekyo byandiba nga bano balabika batandise okwevaamu sinakindi Paulo Kagame atandise okubavaamu oluvannyuma lw'okulaba nti bamwetoolodde abasajja abazungu bamwetoolodde bino nno bikyali byambu era byonna ngenda bikutuusaako kati nga bakulaga ebifaananyi ebyo bibiri wansi no bullet holes nti battawira engoma nga tewali tuli by'amasasi mangi gakubiddwa kyokka ate waggulu bakulaga nti amasasi gaamamiriddwa ku kizimbe ekyo omwabadde omukungu oyo kakati bino byonna bigambibwa okuba nti ka pressure kongedde okuba nga kalinnya ku mukulu w'eggwanga erya Rwanda kyokka nga gyokoma okulaba nga Rwanda ekaabo oba gyokoma okulaba omukulu ono ng'anyigirizibwa manya ne munywanyi abamu gwe baayise mukama we agenda maaso n'okuba nga naye afeesinga embeera ye mujjukira waliwo sanctions essaawa yonna ezisuubirwa ku nsonga z'eggwanga erya South Sudan kakati kankuwe bino oluvannyuma lw'akalango kano tubeere nga tutambula nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade obeera omu ku abo abasooka okumanya buli lwe tuba tutaddeyo genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze mba nkuleetedde kuba ku nkomerero eya updates zino ntera okuyita mu bubaka obwo ne tuba nga tutambula ensonga zino engeri gy'ozitegeddemu genda okomentinge ngenda kulaga n'akatambi awo mu maaso otegeere ebintu bino engeri gye bitudde mu basajja bano we twogerera ebyabwe si birungi gavumenti zombiriri abasajja bandibanga bazeetoolodde ate bandibanga bongera bwongezi kugenda maaso nakubanga bazeetooloola Paulo Kagame Rutagambwa eyali yeegaana nti ye talina kakwate konna ku bayekera ba M23 okusinziira ku intelligence y'abasajja Abamerika era bamutaddeko sanctions kati okuluvannyuma lwa sanctions ezo ebitongole bibadde bifandinga gavumenti ye gavumenti ezibadde zifandinga gavumenti ye ng'era bw'okiraba mu ggwanga erya Uganda batandise okugenda maaso n'okubanga bawithdrawinga kiraabu eya basketball egobeddwa mu mpaka za Africa njagala owandiike mu comment section kino ky'osuubira mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti buli w'olaba nga kikoleddwa ku ggwanga erya Rwanda baba bali mu kwetoolola mukama waabwe ate nga mwenna mumanyi kakati wuliriza waliwo haabu emu ebadde ekuumibwa mu ggwanga erya Mozambique jjukira Mozambique eno ge gamu ku mawanga agatali wala nnyo n'eggwanga lya Rwanda ge gamu ku mawanga agali okumpimpi awo kigambibwa amagye g'eggwanga erya Rwanda gabadde galina ekifo kye bakuuma mu ggwanga lino ngenda kuwa ekiwandiiko tubeere nga tutambula wuliriza bulungi nnyo gwe atanaba kubanga osubscribinge abagamba amagye g'eggwanga erya Rwanda njagala nsooke nkuwe background y'ekintu kino okitegeere the Rwandan Security Forces RSF, comprising the Rwanda Defense Forces RDF and the Rwanda National Police RNP, are deployed in northern Mozambique to secure the gas-rich Cabo Delgado province. Their primary mission is to combat an Islamic State-linked insurgency that has installed multi-billion-dollar energy projects since 2021. Ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Rwanda nga muno mulimu amagye aga Rwanda Defense Forces mulimu ekitongole kya police eky'eggwanga erya Rwanda baasindikibwa oba badeployingibwa eggwanga erya Mozambique mu mambuka atamanyi Mozambique yeggwanga eryo lyolaba ku maapu eyo Mozambique amagye g'eggwanga erya Rwanda baagasindikayo mu ggwanga lino waliyo akabinja ka Islamic State abangi ke mumanyi nga ISIS kagenda mu maaso n'okutigomya emirembe mu ggwanga erya Mozambique kati waliwo ekitundu province emanyiddwa nga Cabo Delgado province eno province erimu amafuta era erimu n'ebyobugagga ebirala bingi nnyo kati kyalowoozebwa nti bannansi oba amagye g'eggwanga erya Mozambique gaali gayinza obutamala mukadde ako kubeera nga bakuma bino byatandika 2021 Rwanda ne bagisaba nga bayita mu bitongole ebyenjawulo ebiri international nga ne omukago gwa Bulaaya nago nga kwogotadde bagisaba babeere nga badeployinga mu ggwanga erya Mozambique babeere nga bayambako ku security y'eggwanga eryo babeere nga bakuuma ekifo ekyo kyenkugambye ekigambibwa okuba nti kirimu amafuta kirimu n'ebyobugagga ebyenjawulo eby'omu ttaka mu ggwanga erya Mozambique naye bino byonna nga bagenda maaso n'obikola babadde bayambibwako omukago gwa Bulaaya nga gwe gubavujjirira oba okubawa ssente ezigenda mu maaso n'okukola kino wabula wenjogerera bitandise okuba nga bikyukamu uliriza ezimu ku key operations and objectives abagamba nti securing the gas hub
Rwanda forces maintain a security enclave around the Afugi Peninsula, the site of $20 billion Mozambique LNG project led by Total Energies. Nti Rwanda ekyagitwaza mu ggwanga lino okusekiwalinga ekifo kino era nga kigamba nti diiru eno mulimu obukadde obuwumbi bwa dola 20 era nga project eno ekulemberwa oba ekulirwa Total Energies. Kati nga bagenda maaso n'okubanga bakola diiru eno. Wabula nga Rwanda mu kugendayo okukuwa obukuumi bagambibwa okuba nti baaweebwa akasente omukago gwa Bulaaya. The Rwanda security forces successfully recaptured and now secures major hubs including the port town of Mokimboa, the Praia, their headquarters, and the town of Palma. Nti eggwanga lya Rwanda nga liyita mu magye gano nga baweebwa obuyambi obw'omukago gwa Bulaaya European Union. Kigambibwa basobola okuyambako ne balwana akabinja kali aka Islamic State era ne bagenda maaso n'okubanga basekiwalinga ekifo kino kye bayita Mokimboa, the Praia, oba headquarter y'ekitundu kino ekisinga okubeeramu amafuta mu ggwanga lya Mozambique era nga kigambibwa nti ng'oggyeko n'ebyokukuuma gaasi n'ekifo kino ekirimu amafuta kigambibwa okuba nti waliwo n'ezi corridors endala ezigenda maaso n'okuba nga zikuumibwa era nga bino byonna bigambibwa okuba nti bibadde bivujjirirwa omukago gwa Bulaaya. Rwanda ya deployinga abalwanyi oba abajaasa bali wakati w'3,000 ne 5,000 nga mukadde kano babadde baliyo naye nga bakuulirwa omukulu amanyiddwa nga Major General Emmy Rupusha yakulembera ebikwekweta ebyo era ebibadde bigenda maaso n'okukola omulimu guno. Rwanda Defence Forces bagenda maaso n'okukikola kati oluvannyuma lwa sanctions. Ulireze ekyatuuseewo. Jjukira wano ogenda okutegeerera amaanyi ga sanctions. Eyakubye sanctions si mukago gwa Bulaaya. Tegunnakuba sanctions ggwanga lya Rwanda. Wabula ggwanga lya United States of America ebaakubye Rwanda sanctions. Kyokka we twogerera omukago gwa Bulaaya ate kati gwe gutandise otuteekesa mu nkola ebyo America bye yali ebakubye oba sanctions America ze yabakuba. Uliriza. Mu package eno ya sanctions America ze yakuba ab'amagye mu ggwanga lya Rwanda baategeeza nti wabaawo entity yonna oba company yonna oba business oba ekintu kyonna ab'amagye mu ggwanga lya Rwanda be bakifunamu oba bakiinamu migabo oba bakiinamu sse ogiba migabo nga gikola ebitundu nga 5 ku buli 10 ekituuse ne ku basketball team nga bwengenda okusomera ekiwandiiko. Sanctions ezo zigamba okuba nti zirina okuluma. Kati omukago gwa Bulaaya guno gubadde guwa obuyambi era nga guvujjirira ebikwekweto bino ebadde bigenda maaso n'okubanga bikolebwa amagye ga Rwanda okulaba nga gagenda gawa obukuumi mu ggwanga lya Mozambique. Newankubadde nga gabadde gayamba Mozambique kigambibwa okuba nti gano amagye babadde bakuba ddiiru era nga ssente nnyingi babadde bafuna mu kino. Kati wenjogerera omukago gwa Bulaaya gumaze okutegeeza bwe tunaatuukira mu mwezi ogw'okutaano bagenda kuba tebakyasobola kwongera kuwa buyambi amagye g'eggwanga erya Rwanda. Kakati wuliriza bulungi. Njagala nkusomera ekiwandiiko kino ekyafulumidde mu mukoto ogumu era ng'ekiwandiiko kino kyafulumye lunaku lwajjo. Kakati njagala nkikusomere tukiyiteeyitemu oyongere ogenda maaso n'okutegeera kiki ekigambibwa okuba nti kigudde ku munywanyi wammwe Paulo Kagame Rutagambwa era nga tutambula. Omukutu official website bagiyita Business Insider Africa baafulumiza ekiwandiiko kino njagala tuyiteeyitemu era buli muntu yenna abeere ng'akitegeera. Wuliriza wano nga bagamba nti EU funding for Rwandan forces securing Mozambique gas will end in May 2026. Obuyambi obadde buva mu mukago gwa Bulaaya nga bugenda mu magye g'eggwanga erya Rwanda. Rwanda Defence Forces bagende bakuume era bawe obukuumi mu ggwanga erya Mozambique bugenda kuyimirira mwezi ogw'okutaano May omwaka guno gwa 2026. Jjukira tuli mu gwakusatu tegeeza babawaddeyo emyezi 2 okugenda mu maaso n'okubeera nga beetegeka. Wulira abagamba nti European Union funding to Rwandan troops deployed in Mozambique to combat an Islamic State-linked insurgency is set to expire in May, and there are currently no plans to extend the support. Obuyambi bwonna nga bwenkugambye obadde buweebwa amagye g'eggwanga erya Rwanda abali mu ggwanga erya Mozambique abagenda maaso kubanga balwana abalwanyisa obutujju obukolebwa akabinja akali linked to Islamic State. Kigambibwa okuba nti obuyambi buno oba ssente oba ddiiru zonna ezibadde zibaweebwa zigambibwa okuba zigenda kukomezebwa mu mwezi genda kubeera gwa May. Kakati wano waliwo ki factors olina okuba ng'omanya. EU funding for Rwandan troops in Mozambique to combat an Islamic State will expire in May. No plans of extension. The EU has provided $20 million, 20 million euros in assistance to the Rwandan Defence Forces in 2024, matching a previous grant
from 2 years earlier. Uliriza sente zino okumanya sente zino nyingi abasajja bano zebadde bafuna era babadde bakuba ddiiru nyingi nnyo. Kigambibwa mu mwaka gwa 2024 gwokka omukago gwa Bulaaya gwawa obukadde 20 obwa euro nga babuwa amagye ga Rwanda nga bagenda maaso n'okukola ebikwekweto bino era nti sente zino nyingi nnyo zituuka n'okubeera nga zenkanankana n'ezaali zaakabaweebwa emyaka 2 egiyise wabula ezo zigenda kuba nga zibaggyibwako. Funding was aimed at logistics and equipment for Rwandan forces securing the gas-rich Cabo Delgado province. Nti sente zino zibadde zibaweebwa okubeera nga bayambako okufuna equipments, okufuna ebyokulwanyisa n'okufuna ebintu ebirala byonna ebibadde bigenda maaso n'okuba nga bikozesebwa mu kukuuma ekifo kino ekimanyiddwa nga Cabo Delgado province. Wabula okusinziira ku intelligence abasajja bano ze zimu ku sente ze badde bakozesa ne bagendako ne mu ggwanga erya Democratic of Congo okuwambako abayikira ba M23 okutigomya emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati ze zimu ku nsonga lwaki sente zino zigenda kukoma wano. The US recently sanctioned the Rwandan Defense Forces over alleged support for M23 rebels in the Democratic Republic of Congo, raising further scrutiny. Obukwakkulizo oba envumbo oba sanctions zakubiddwa ku gavumenti y'eggwanga eya Rwanda n'abakungu baalyo naddala mu magye g'eggwanga eryo zigambibwa okuba nti zirina akakwate songa zino okubeera nga n'obuyambi buno bugenda kubeera nga buyimirizibwa. Wulira, njagala owulire wano kiwandiiko details zonna nga bwe zinnyonnyola lwaki Rwanda baagijjeeko oba lwaki obuyambi buno bugenda kuyimirira era buyinza kukosa butya magye g'eggwanga erya Rwanda oba gavumenti yonna okutwaliza wamu. Kubajjukira nkugambye sanctions ggwanga lya America ze zaazikuba eryakuba sanctions Rwanda, wabula eminywanyi gyabwe n'abo abakolagana ne America n'abo bakkiririza mu kyakkiririzaamu bonna bagambibwa okuba kyensonga baagitegeera era balina okugenda mu maaso n'okubeera nga bakalubyamu ko mu mbeera nga bw'erina okuba ng'eba. Kakati Paulo Kagame Lutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda ebibye si birungi, nakugambye buli wawulira nga ebyeri ye Rwanda si birungi era bisinga target ebeera ndala nnyo, basooka kwetooloola then ne bagenda mu maaso n'okuba nga bakufunza. Kakati wulira, European Union funding for Rwandan troops deployed in Mozambique to combat an Islamic State-linked insurgency is set to expire in May, and there are currently no plans to extend the support, according to sources familiar with the matter. Awotuvuddewo era nakunnyonnyoddewo dda. In 2024, the EU provided $20 million in bracket 20 million euros in bracket $23 million in assistance for the Rwandan Defense Forces operating in Mozambique's gas-rich Cabo Delgado province, matching the amount provided nearly 2 years earlier, Bloomberg reported. Wano bakulaga nti sente zino okumanya abasajja badde bakuba ddiiru mwaka ogwa 2024 gwokka abakulu bakuba ddiiru ya bukadde bwa $23 zino sente zenkanankana n'ezo ne baali bawadde mu myaka 2 egyali giyise. Wabula nga sente zino nga bw'owulira mukama we bamuwa sente z'enguudo ba sente za biki atogena okulya ziguze ttiya gaasi ebyakulwanyisa. Kati kigambibwa nti wandibaawo intelligence eraga sente zino zirabika divertingibwako ezimu ne zitakozesebwa nga bwe zaali zirina kukozesebwa ziba nga zagenda mu birala. Obunkenke bweyongedde ewa neighbor ewa osi ew'omukozi obunkenke bweyongedde, kitegeeza oluveeyo ekiddirira ogenda kubeera ng'okiwulira. Kakati wulira wano nga bagamba nti the funding issued through the European Peace Facility was intended to cover the cost of equipment and logistics for Rwandan forces, according to the European Council. Sente zino zirina we zaayisibwa bano abasajja babeera n'obujulizi bwonna sente zino zaakola ki, akola ekyo kye baali baziweereddeyo okubeera nga zikola. The timing comes amid heightened scrutiny of Rwanda's military activities after the US Treasury sanctioned the RDF, accusing it of supporting and fighting alongside the M23 rebel group in the Eastern Democratic Republic of Congo. Nga bagamba nti mu budde wekijjidde oba ensonga eno bwejjidde mu mawulire, ensonga wejjidde ku mukutu gwa Red Zone TV na wampuliriza otandika ogiwuliriza oba ogimanye, ejjidde mu kaseera amagye g'eggwanga erya Rwanda abamu ku bakulu be nakutegeeza bamaze okubeera nga babateekako sanctions. Era sanctions ezo ne type yazo nazikunnyonnyoddde, ngenda kwongera bikusomera mu kiwandiiko kye tugenda okujja nakyo ekiri ku national team eya basketball ey'eggwanga erya Rwanda. Bino byekuusiza ddala sanctions ezaateekebwa ku magye g'eggwanga erya Rwanda era nga zino baali babalanga okubeera nti bano either bafandinga n'okulwanira direct
okulwanira alongside abayekera bana ba M23 n'okubeera nti eggwanga lya Rwanda balina amagye mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kati wulira wano amagye g'eggwanga erya Rwanda agagambibwa okuba nti gali mu ggwanga erya Mozambique. Wano mu kifaananyi bakulaga nti galiyo mu kukuuma mirembe. Kino kifaanaganira ddala eggwanga erya Uganda. Amagye ag'eggwanga erya Uganda agaatwalibwa mu ggwanga erya South Sudan, agaatwalibwa mu mawanga amalala, ebiseera ebisinga bigenda okuzuula. Amazima amagye gano galina ebyenjawulo bye bakola ebitali ku mulamwa okugambibwa okuba nti abasajja bano babafandinga fandingira. Kakati mu ggwanga erya Mozambique amagye g'eggwanga erya Rwanda agasindikibwayo agala okutegeeza abasajja bandibeera ne intelligence ibandibanga balina bye bakola ebyawukana n'ebyo amagye ba omukago gwa Bulaaya sente ze babawa. Kakati we twogerera babagambye nti sanctions kazirume kino kyo at least kisoke kitegeerekeke nga tukyagenda maaso n'ekiwandiiko. Abagamba nti it remains unclear what impact the sanctions could have on Rwanda's thousands of troops deployed in Mozambique, where they are helping secure an area hosting major energy investments, including Total Energies $20 billion liquefied natural gas project. Ekiri kyenkugambye nti kati mu kujja sente zino omukago gwa Bulaaya bo kye bali mu kukola kwe kuyambako eggwanga lya United States of America okutuukiriza envumbo ze baateeka ku ggwanga lya Rwanda. Nti mu nvumbo zino America yagamba nti ekintu kyonna nga kirimu ab'amagye b'eggwanga erya Rwanda oba ebyokwerinda mu ggwanga erya Rwanda either kiteekebweko envumbo oba kiyimirizibwe. Kakati kyekyo kyolaba ekigenda maaso n'okubanga kiteekebwa ku ggwanga ekigenze maaso n'okuba nkitekebwa ku bayeekera ku ggwanga lino erya Rwanda. Wenjogerera nga bino byonna bivudde ku kabinja ka M23 akagenda maaso n'okulwanira mu ggwanga era Democratic Republic of Congo nga kano kagambibwa kayambibwako gavumenti y'eggwanga erya Rwanda. Kyokka jjukira ne reports ze twakuwa ezafuluma gye buvuddeko nga ziraga nti n'eggwanga erya Uganda, gavumenti eri mu Uganda erina kyemanye ekinene nnyo ku bayeekera bana ba M23 nti era nabo andibanga essaawa yonna bajja kufeesinga embeera y'emu. Wano tukuwa bivudde mu ggwanga lya Rwanda oba ebigudde ku Paul Kagame Rutagambwa, wabula kigambibwa nti bingi nnyo byogenda maaso n'okubanga omanya ebiyinza okubanga bijja kuddako ne mu ggwanga erya Uganda. Ekiwandiiko kino njagala tutambule ffenna era saagala tukireke wano, njagala tukimaleyo. Abagamba batya wano gabaga nti the current assistance measures adopted in 2022 and 2024 expires in May 2026, an EU spokesperson said in response to questions. The EU has taken note of the US sanctions on the Rwandan Defense Forces and the several commanders and is assessing their implications. Uliriza abamu ku boogezi mu mukago guno gwa European Union bategeezezza titumanyi bulungi nnyo era tugoberera sanctions n'emiterera mwe zaayita ezaateekebwa ku bakulu mu magye g'eggwanga erya Rwanda. Kino kitegeeza nti naffe kino tukikola endagaano ne badde etambula paka mu mwezi gw'okutaano era wabaddewo chance y'okulaba nga tugenda kugirenewinga tuddemu okuvujjirira n'okuwa omusimbi amagye g'eggwanga erya Rwanda bagende mu maaso n'okukola kino. Wabula bano bagamba tugenda kukikola oba tuyinza obutakyongerayo olw'ensonga tumaze okuba nga tukkiriza tulina okugoberera sanctions zaakubibwa eggwanga erya Rwanda ezaava mu ggwanga erya United States of America. Mu kugoberera sanctions zino tulina naffe okukola ekyaffe okulaba nga tuyambako banywanyi baffe ab'eggwanga erya America. So kakati Paul Kagame Rutagambwa ne gavumenti y'eggwanga erya Rwanda be balina okufeesinga bino. Despite review, there are no plans at the stage to renew the EU funding beyond the expiry date, according to the people familiar with the arrangements. Okusinziira ku bamanyi eby'omunda ku nsonga zino kigambibwa nti tewaliiwo oba tewagenda kubeerawo mukisa gwonna ogw'okwongerayo endagaano ey'enkolagana eya amagye g'eggwanga erya Rwanda n'omukago gwa Bulaaya era bo bagamba bagenda kukomaawo era Paul Kagame n'afa omulundi ogwokubiri. Jjukira yabadde yafudde dda nga sanctions bazimukubye eggwanga erya America. Kakati zitandise okuba nga ziruma. Omukago gwa Bulaaya Dr. Sam Kazibwe gwe yavaayo n'ategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda n'ayogera oba n'aloopa ebigenda maaso mu Uganda kuba kuwadaawadako. Kakati okuwadaawadako njagala otegeere wawe kutuusizza gavumenti y'eggwanga erya Rwanda era amaziga amangi ennyo Paul Kagame Rutagambwa gaalimu gavudde ku mukago gwa Bulaaya okugambibwa okuba nti gumutaddeko embeera gy'otannaba kubanga olaba ewantu wonna. Kakati njagala tweyongereyo otegeere. Wuliriza kati bino bibadde bikyali nsonga z'e Mozambique
n'omukago gwa Bulaaya okubeera nga gujje oba gugenda kuyimiriza obuyambi buno nga tebagenda kuddamu kulinewinga nsonga yonna. Kakati bino biwanvuyeemukko era bisusseeko sayidi awo. Njagala kakati na wano nkutwalo ekigudde eyo kitegeeza amagye gano ggwanga lya Mozambiki gagenda kuba gavaayo bunnambiro era olw'ensonga nga bwe nzikugambye. Kakati wuliriza ate bino bibadde bikyagenda mu maaso bwe bityo. Ggwanga lya Rwanda nga likyagenda maaso n'okukaaba wenjogerera ate litandise okuba nga likaabira ddala. Ebikwekweto bikyagenda maaso n'okukolebwa ne mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kigambibwa nti amagye aga Rwanda gandibanga essaawa yonna gagenda kuvaayo. N'abayekera ba M23 bandibanga atandise kukubwa bubi nnyo era nga n'obuzannyo bwe bagenda maaso n'okukola bulabika nga tebugenda kuwangula. Ziba teziri busa. National team ya basketball mu ggwanga erya Rwanda eno egambibwa okuba nti yagobeddwa mu mpaka za Africa era nawo wano waliwo ekiwandiiko kyengenda okuba nga nkusomera. National team eno bagiyita APR. Eno national team ya Rwanda egambibwa okuba nti yebaddeemu ku ezo ez'amaanyi okwetooloola olukalu lwa Africa era babadde beetabamu n'okubeera nti be babadde bagenda okuddamu okutegeka empaka zino ez'omulundi guno. Kakati wulira ekibatuuseeko. No sanctions nakugambye atannategeera maanyi gaazo aba tannazirozaako. Egavumenti y'eggwanga eya Rwanda emaze okubeera nga ezirozaako kakati zituuseewa. Waliwo ekiwandiiko nakyo kyafulumya era ku nsonga eno ngenda kubeera nga nkikulaga era nga sinaba kubanga nkuwa ekiwandiiko kino. Njagala tusooke tujjewo akatambi ka muganda wange Shama mbere nga nkakuwa nako okawulirize then oluvannyuma nzije n'ekiwandiiko tubeere nga tweyongerayo. Ogenda kutegeera eggwanga erya Rwanda bwe twogerera nga liri mu kattu obunkenke bweyongedde. Paul Kagame Rutagambwa ali mu maziga ag'ekika ekyawaggulu oluvannyuma lw'okuba nti sanctions bino ebyatandika eggwanga lya America biryatandika birabika tebikyayinza kudda mabega. Wuliriza eno breaking news yo tebangawo. Eno yo breaking news bagiyita double. Ladies and gentlemen, main branch ya Uganda omusajja agikumyeko omuliro. Nkiddamu main branch ya Uganda bagikumyeko omuliro anti mwatugamba nti emwanyi zaffe bakoonako logo yawa ye Rwanda nti buli kimu ekyaffe bakikoonako logo yawa yeri. Ladies and gentlemen, here comes the savior, the Jesus, the one and only America amocha sanctions. Wetwogereranga Paul Kagame owa Rwanda agambye ambassador wa America asibe ebintu bye ne embassy yaabwe bagifulumye eggwanga lya Rwanda. Nkiddamu amugambye asibe ebintu bye with immediate effect ne embassy yaabwe efulume eggwanga lya Rwanda. Era n'agamba nti nono ali mu Washington asooka asibe ebyo byakomewe wakakati ennyonyi zino zigenda kweyisa bweziti. Ennyonyi zigenda kweyisa bweziti. Eno Rwanda Air, eno American Airways. Kati American Airways egenda kuteekamu ambassador waabwe ng'emutwala mu America. Kati ne Rwanda Air nga naye ereeso wawa bagenda kweyisa. Ladies and gentlemen, tugenda mu Uganda. Come rain, come sunshine. Nabagamba nti bano bebeerijjako kino kye bazannyirako ekijja si muntu mbadde mbasaba. Mukwate road block yamwe byo mubijje ku makubo. Mujje balakise w'omusajja. Mugende mu dialogue. Temusobola kumalako nono musajja nakugamba ekintu ekipya kye yateeka mweno revolution ekitabeerangawo ze foreign policy. Wetwogerera ng'omusajja atuusizza Rwanda ewa Kagame abagambye mufulume with immediate effect. Nakugamba teri muntu azanyira ku zino foreign policy yali awangadde era condition gy'abawadde abagambye yali ready okukwatagana nabo naye nga bakozesa ekintu kye tuyita non-interference. Nakugamba nti eno non-interference policy is a communist policy ya Russia na China nti ojja kujja otta abantu ojja kujja okola ebikolobero byo nga tebakugambako. Naye ne ya America bagita direct intervention policy. Direct intervention yetya whereby foreign policy can intervene into domestic policy. Ne bagamba nti kweno stage temwerima nti musobola okusituka nga zino foreign policy tunazitereza kuziteeka mu game yazo oba mu gundi mu position yazo wezirina okukolera senga tusituka nga ziri actinga buli actings ne tuyiwe ekintu kino kye nabagamba ne mbagamba just give it time mugenda kubiraba nga abasajja bano bakaaba nkugambye abagambye bafulume okitegera kino Robert Mugabe owa Zimbabwe kye yasembayo okukola n'agenda nga akola ki nga nakati wa gyali emagomba akakasa mu America kyeki okitegera ekintu kino. Ono agambye nti byavudde ku sanctions ezaamukubiddwa zabadde unfair. Kati
ties zonna eziriwo wakati wa America ne Uganda ne Rwanda si Uganda mbadde mpabye ties ezibadde wakati wa America ne Uganda / Rwanda ngamba Rwanda si Uganda sorry ekigambo Rwanda kino ekigambo Uganda kinzijira nnyo kubanga eno main branch yoliwo tuga ntino Mukwano Arcade Jinja branch erabe ebera Mukwano otuga Mukwano group of industries main branch yayo era ebera Mukwano kakati ties ezibadde wakati wa America ne Rwanda / Uganda bwazimazeewo kakati tugenda kulaba tabbu nabagamba bino mubirinde bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs yenze just watch the space yes tubadde tunavaayo kati on top of ziri sanctions bamusabye nabagambye nti bamukubye Magnitsky sanction amaje ga Rwanda gakubiddwa Magnitsky sanction buli muntu yenna abadde akwatagana n'amaje gano bayina okukola ki bayina okukatinga ties European Union Samu Kazibwe gye yabagamba nti teyina makulu Dr. Samu Kazibwe gye yabagamba nti teyina makulu mu police ya Africa egambye ties zaayo ne operation zibadde zigenda maaso Mozambique jukira Mozambique eno waliyo ka jihadist group era baali ba hiringa RDF oku executing mission zino ku European Union kudiru njagalo jukire nti ono yabadde biggest supplier wa coltan mu European Union countries ono ne bamubuuza nti omujjawa yagenda n'abalaga lutindo we bali bazimba lutindo mbu eno ye mining center ya coltan nga tajirina kumbe yali abibba Congo kakati nabo kuziri sanctions zamukubiddwa ne human rights violations zibadde zigenda mu ggwanga lya Congo bamugambye kakati kyetugenda okukola mu May biru zaffe ziggwawo bagiyita Magnitsky kiddamu bagiyita Magnitsky yamukubiddwa mu America kakati mu May RDF mission zaabwe zibadde international zonna zigwa kubanga America yamugamba tebayina kuddamu kukola dollar transaction yonna eno mission gye babadde bakola bagisayininga mu dollar kati buli bayina dollar transaction Magnitsky etandise okukaaba gano gemaanyi ga sanctions ze tuli mu kusaba anti bulijjo mugamba a sanction kakati kyekiseera Mushigira kyekiseera muwulire European Union kugambye mu May buli kyebadde akakwate ke balina money ane mie biweddewo okitegeera kakati ogenda kulaba kumaanyi gaba n'abasajja ogenda kulaba kumaanyi na Museveni kiki ekimujjira kati bino katandika okujota nakugamba tuli ku stage bayita human rights tuvudde mu democracy tugenda mu human rights byonna we bigwera wano era nabagamba nti abantu bano nga banaakola ebintu basooka ne bakusalawundinga bwe bati ne bakwetooloola bwe bamala okwetooloola ne bakutegula akati bagenda kukutegulira omuntu Kongo tebakwatagana Felix Tshisekedi tebakwatagana wadde Burundi tebakwatagana Ndashimiye tebakwatagana Samei Ruto Kenya bandi badde bakwataganira wali base z'abana abasajja NATO weeryawo mu America yaliwo wamutayiriza Tanzania Samia Suluhu Hassan yabagambye bakulu mujje muzimbe base ya wano mugiteeke onzikiriza Samia Suluhu Hassan anoonya kwegula kubiri bye yakola yes kakati South Sudan ebyatuviriddeyo mwabiwulidde South Sudan nayo kitegeeza nti baatusala kodda nkiddamu South Sudan nayo kitegeeza nti baatusala kodda mwabiwulidde ebyavuddeyo ffe tubadde tutta abanywali ab'eggwanga lya Riek Machar ffe tubadde nga tubatta nga tukozesa ennyonyi n'okwokya ebyalo ng'ennyonyi zino za Uganda according to the UN report nga bakugamba nti Muhoozi Kainerugaba first son yabadde aduumira ebikwekweto bino ebyokutta abanywali nga bakuliraani Muhoozi Kainerugaba bakulirwa Riek Machar ne kigenda against the sovereignty treaty eyakolebwa wakati wa Riek Machar ne Salva Kiir musobola okukebera report eyo eya United Nations era abaana mwe bali kuleeta tweets ezongera okuprovinga file eri eyakolebwa so kakati wamaze okumwetoolola bwe bati ntakyalina wakulaga kati batandikidde ku main branch naye njagala ojjukire nti main branch eno weegwa kitegeeza ne factory egudde kubanga eno main branch yebeera supply route nti ebintu byonna bye tuleeta tugenda biteeka wano emmwanyi za Uganda baazitwala baasookera ku kyuma ne bakitwala emmwanyi baazitwala diro ezisinga babadde bazisuna kati emmwanyi ya Uganda egenda kukoma we Uganda kiddamu emmwanyi ya Uganda egenda kukoma Uganda kubanga ono bamukubye Magnitsky bakwokya Magnitsky kitegeeza ne trade gy'obadde okola togenda kuddamu kugikola kakati eyo brand bagenda kugijjako bagizzeeko Uganda nkiddamu trademark gye babadde bakozesa bagenda kugijjako bazzeeko Uganda buli kimu kitandise okutabuka eri gye babadde beesiga
buli kimwe kyaffe ekyuma bakiteeka ntungamo wali yes naye ng'emmwanyi bazirima wa bazirima bukomansimbi bazirima mbaale emmwanyi gye bazisimira edeni ekyuma ne bakiteeka entungamo wava amata mu kifo ky'emmwanyi baba wa kyuma kya mmwanyi ndowooza bwe bakama wali eri amata ne bateekako kakofi wali ne banywa yes ekyo nze bibyo sibimanyi naye nga kyenkugambye nti kyemmanyi trademark zaffe zonna ze baatuggyako olw'okuba nga balina okubeera mu system oba business okufuna ssente zigenda kukyuka ziddeko Uganda mwebale kusaba mwebale kulwana tugenda mu New Uganda okitegera tugenda mu New Uganda ekyo temwetawaanya ekyo kinyongera okubajjukiza tugenda mu New Uganda everything is falling apart ono akutte peesa etwali tulinda wadde agamba sanction si sanction waliwo ekintu the return of Jean Locke Habyarimana the return kubanga nakugamba mu America ono nga anakuba akuteeke bulungi waaja asooka n'akuleetera omusikaawo ogenda okufa nga omusikaawo omumanyi nkiddamu bagenda okukuba okutta ng'omusikaawo omumanyi Kamuneyi owa Iran yagenza okufa ng'akimanyi nti Pahlavi ye musikaawe era agenda kubeera ye magombe agambe Pahlavi ye musikaawe agenda okunsikira ye magombe yagendize n'agamba Kamuneyi ti munnange gye wandeeka abasajja baatuleetedde omusika Iran eddayo mu kingdom kaakati n'ono naye bamuleetedde Jean Locke Habyarimana yasinze okuvaako ebizibu n'agamba embassy y'omu America ekole ki efuluma wano nena okugamba eno bagita direct intervention policy aidha ogenda kugivaamu na musaayi oba ojja giwaayo ku mirembe ono kino kyakoze aidha agenda ku surviving agenda kulwana paka last kubanga FCLR former FDLR wali training gyerimu ya mu America ya mu Belgium na mu Faransa so mwebale kusaba twegwe Yes, kakati ebyo nga wobiwulidde njagala okwongezaako ensonga eno gye nkugambye. Ttiimu ya basketball eya Rwanda emanyiddwa nga APR egobeddwa mu mpaka eza Africa ez'olukalu lwa Africa. Kiringa bw'olaba AFCON oba Africa Cup of Nations. Bino byonna nga bivudde ku sanctions ez'abakubiddwa eggwanga erya Rwanda zitandise okuluma era wana basinga okugoberera ebintu nkakasa mutandise zitegeera sanctions zino zikola ki? Sanctions zino kazito ki kezitadde ku ggwanga erya Rwanda. Kakati njagala nkusomera ekiwandiiko kino ekyongera ogenda maaso n'okulaga engeri Paulo Kagame Rutagambwa yatandise okubanga afeesinga akaseera akazibu lwa sanctions ezamukubwa eggwanga erya America. Abasinga obungi ze bagamba teziyinza okuba teziyina nnyo mugaso, ziyinza okuba teziyina nnyo nsonga egenda maaso nakubanga egenda maaso. Njagala kakati nkusomere bino tubeere nga tutambula. Wuliriza bulungi nnyo. Waliwo ekiwandiiko ekyafulumye. Ekiwandiiko kino nga kinnyonnyola kyafulumidde ku Extra Africa nga kigamba kitya: APR Basketball Club at risk after RDF sanctions. Tiimu ya Rwanda ya basketball wano nga bakugamba nti eri ku risk olwa sanctions ezabakubiddwa eggwanga ya America. Kakati uliza wano bagamba batya mu kiwandiiko kyekimu nga bagamba nti Ami Patriotic Rwandese Basketball Club APR BBC nicknamed the Lions is one of Rwanda's oldest basketball team. Its history and finances are intertwined with the government. The club is owned and funded by the Ministry of Defense of Rwanda. Kakati eno yensonga lwaki bano babajjeeyo era babajje mu mpaka zino olw'ensonga eyo yokka gy'ogenda okubanga otegeera. Wuliriza bulungi nnyo genda kutegeera sanctions bwazo na kiki kyeziri mu genda maaso n'okukola omukulu amanyiddwa nga Paulo Kagame Rutagambwa. Bakugamba kino kibadde mu Lufalansa, erinnya lyabwe baliyita Ami Patriotic Rwandese Basketball Club, tiimu ya national team ya basketball. Kabagamba nti mu byafaayo byayo ebadde efandingibwa ab'amagye era ng'eri owned by the Ministry of Defense of Rwanda. Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda mu ggwanga erya Rwanda ye owninga ba ye nannyini kiraabu eno oba tiimu eno national team eya Rwanda. Kyokka jjukira eno national team ebino tebyawukana nnyo n'ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. National team eri owned by Ministry of Defense. Akati wano kiba kitegeeza amagye g'eggwanga erya Rwanda ge gateekamu ssente. Kyokka wali mu sanctions bakugamba nti eno gye bayita 50% rule. Njagala nawo nkusomerewo nti singa wabaawo investment yonna ekolebwa ab'amagye oba ab'ebyokwerinda mu ggwanga lya Rwanda ebeere ng'ebaaningibwa. Wulira nga bagamba nti on 2nd March 2026 the US Treasury's Office of Foreign Assets Control OFSC sanctioned the Rwandan Defense Forces and the first senior officers under the Democratic Republic of Congo sanctions regulations. According to the OFAC,
press release, the RDF, Rwanda Defense Forces, and its leaders were designated for supporting the M23 rebel group in the Eastern Democratic Republic of Congo and for alleged human rights abuses. The sanctions freeze all property of the RDF and the listed officers subject to U.S. jurisdiction and bar U.S. persons from engaging in transactions with them. Uliriza. Wano nga bakugamba okusinzira ku sanctions ezakubwa amagye g'eggwanga erya Rwanda n'abamu ku officers bali abana bennakugamba. Wano nga bakugamba nti Office of the Foreign Assets Control baateeka kye bayita 50% rule egendereddemu okulaba nga aba officers ba Rwanda bano n'abamagye bonna b'amagye g'eggwanga erya Rwanda n'ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Rwanda bwe babaako business yonna gye badiiringiramu, bwe babaako omuntu yenna gwe badiiringa naye mu business eyo, kibeere nga kiyimirizibwa, kibeere nga kibaaningibwa, babateekeko envumbo, babateekeko ka pressure, babeere nga tebakkirizibwa era nga tebasobola kugenda mu maaso na kusigala nga bakola business ezo. Kyekiri mugenda mu maaso n'okuwapeninga ku ggwanga erya Rwanda. Mu kiwandiiko kino bakinnyonnyola batya nga bagamba Office of Foreign Assets Control sanctions rule follow the so-called 50% rule, meaning that any entity directly or indirectly owned 50% or more by blocked persons is also considered blocked. Wano nga bakugamba okusinzira ku bukwakkulizo envumbo sanctions ezaateekebwa ku bannamagye abana bali be twakusomera abali mu magye g'eggwanga erya Rwanda abaduumizi ab'oku ntikko amagye g'eggwanga erya Rwanda n'ab'ebyokwerinda bonna. Waliwo etteeka mu mateeka gano ge bayitamu nga bakola sanctions zino ge bayita 50% rule nga litegeeza omuntu yenna, uliriza, omuntu yenna oba kampani yonna oba entity yonna ng'ediiringa n'abamagye bano abali blocked oba baliko sanctions nga mwe badiiringa babirinamu emigabo egikunukiriza eba egiri mu bitundu 5 ku 10 n'okudda waggulu, nabo bennyini bajja kuba babaaningibwa. Kati ekituuse ku national team ya basketball nti shares ezisingamu obungi sente ziteekebwamu magye ga Rwanda. Kati mu buli ngeri yonna nga olukiiko olutwala basketball mu Africa lwali luyina okugoberera amateeka oba lwali luyina okugoberera sanctions ezaateekebwawo eggwanga erya America ku bannamagye ab'eggwanga erya Rwanda. Kati we twogerera national team egambibwa okuba tegenda kubeera ng'eparticipatinga era balina ttiimu endala gye baagisikizza egenda okubanga edda mu kifo kyabwe olw'akakwakkulizo kali akaateekebwa ku magye g'eggwanga erya Rwanda. Sanctions olwo ziba zitandise okugenda mu maaso n'okubeera nga ziruma. Uliriza. Law firm clearly Gatlieb notes that this rule automatically blocks any company majority owned by the RDF or other sanctioned persons. Ekalike nkugambye okusinzira mu mateeka gano agali kiriya obulungi ennyo agannyonnyola kampani yonna oba omuntu yenna ng'alina business yonna oba nga kampani yonna oba business gye baddukanya oba investment yonna ekolebwa naye ng'amagye ga Rwanda gagirinamu omukono, nabo bennyini bajja kubeera sanctioned, bajja kubeera blocked. Ekiri ku ttiimu y'eggwanga eya national team eya basketball because the Ministry of Defense owns the APR basketball club and the ministry controls the RDF. The sanctions capture the club through ownership. Nti kino kiguddewo ku ttiimu ye national team ya basketball ey'eggwanga erya Rwanda kubanga Ministry of Defense yenanyini ttiimu eno ye owninga club eno oba basketball club eno emanyiddwa nga APR. Kyokka ate Ministry of Defense ye owninga RDF oba Rwandan Defense Forces. Kati kino ekibaviiriddeko obuzibu the national team y'eggwanga erya Rwanda basketball ku lukalu lwa Africa empaka ezigenda okutegekebwa bwetyo neeba nga yabijjeemu enta baagigobye. Office of Foreign Access Control issued General License number 1 authorizing US persons to wind down transactions involving the RDF and the entities it owns until 1st April 2026. Uliriza nno bino bitandika butandisi. Office eno y'eggwanga erya America evunaanyizibwa ku nvumbo zino nga bagamba ibaawa okutuuka ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogwokuna 2026 bw'obanga ggwe oli kampani oli muntu ssekinnoomu olina ddiiru zonna z'okola n'ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Rwanda withdrawing ssente zo oba obuyambi bw'oba bwe bakuwa oba enkolagana gy'olina nabo olina okugiyimiriza obutasukka nga lumu omwezi ogwokuna
then oluvannyuma lwa date eyo bagenda kukuba buli muntu yenna sanctions, buli company yonna sanctions enaabeediringa nabo. Kakati bwe bitandika nga lumu, okutandika nga lumu omwezi ogujja ogwokuna. Kati kino kiba kitegeeza national team eya Rwanda tegenda kubeera nga yeetaba mpaka ezigenda okutegekebwa ku lukalu lwa Africa. Bino byonna nga bivudde ku sanctions ezaakubwa eggwanga erya Rwanda ne bajjeno baalyo oluvannyuma lw'embeera eno. Olya mu potential consequences the APR. Given that APR is owned by the Ministry of Defense and thus indirectly by the sanctioned RDF, the team effectively becomes a blocked entity under the 50% rule. Nti oluvannyuma lw'okubeera nti ttiimu y'eggwanga eno eya national team bambi eri owned by ministry y'ebyokwerinda mu ggwanga lya Rwanda, ate nga ministry eno indirectly erinayo owned oba owning RDF, Rwanda Defense Forces. Kigambibwa okuba nti ttiimu eno wansi w'akawaayiro aka 50% rule mu mateeka gafuga ensi yonna ne sanctions zino tebagenda kukkirizibwa era tebajja kusobola yadde eddakiika n'emu okubeera nga beetaba mu mpaka zonna ezigenda okuba nga zitegekebwa. Once the wind down period expires 1st April 2026, US persons will be barred from facilitating any travel or payments involving the team. Era okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu tewajja kuba muntu yenna mu ggwanga erya America oba kampani yonna oba ekitongole kyonna ekinaaba kikkirizibwa okuddamu okusindikira akasente national team ya Rwanda eno eya basketball nga bwe babadde nga bakikola. If the BAL admitted APR after that date, the NBA and its partners could be accused of violating US sanctions. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutegeka empaka za basketball mu Africa singa banaasigala nga bagenze maaso n'okulaba nga ttiimu eno egenda maaso n'okwetaba mu mpaka zino, be bagenda okuvunaanibwa olw'ensonga nti bajja kuba balinyiridde amateeka oba sanctions eggwanga erya America bakuba ku ggwanga erya Rwanda. The result is that APR may be forced out of the tournament unless it can sever its ties to the Ministry of Defense or secure a license from OFAC, a highly unlikely outcome given the gravity of the sanctions. Uliriza akalipo ke balimu abasajja bano. Kigambibwa nti okujjako nga ttiimu eno APR national team ng'egenze n'esaba eno ministry y'eggwanga erya Tanzania erya America evunaanyizibwa ku bino emanyiddwa nga Office of the Foreign Assets Control, nga bagenze ne bagisaba ebawe license ebakkiriza era nga bafunye ekiwandiiko kubanga basabye mu butongole ne bateekayo n'ekiwandiiko kiraga nti bo beekutudde eggwanga erya Rwanda era beekutudde ku ministry y'ebyokwerinda mu ggwanga lya Rwanda. Bwe baba bakoze ekyo engeri yokka gye basobola okuyitamu okulaba nga bawona ensonga eno era okulaba nga basobola okusigala beetaba mu mpaka ezo. Otherwise tebagenda kuddamu kukkirizibwa bye balina okukola bizibu nnyo nga kigambibwa okuba nti kiyinza n'obutasoboka olw'ensonga eggwanga lya America sanctions already zaaluma dda, tebayinaawo yadde akakisa konna, tebayinaawo yadde ekintu kyonna kyebagenda mu maaso n'okuba nga bakola okulaba nga bambulira kino ekigenze mu maaso okubeera nga kibagwako. Era Paulo Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda ebyongera okugenda mu maaso n'okuba nga bimwonoonekera, naye nakugambye era nga bw'owulidde mu katambi byonna babikola balina gwe bali mu kwetooloola bagende okumutuukako. Kyamazima nga kondoose nga takyayina matabi kwe yeekwata, takyayina wa wayinza kuddukira. Eggwanga erya Rwanda limaze okuba nga lifeesinga embeera bw'etyo n'eggwanga linnaalyo eriririraanye noligambibwa okuba nti essaawa yonna bandiba nga bagenda kuloza ku mbeera y'emu egenda mu maaso n'okuba nga etuuka ku banywanyi baabwe. Weebale kuba nga okyagoberera yonna gy'osinzidde okubeera nga gy'otulabira, ate naba kuba nga osubscribe kika wansi awo olaba ekigambo kwata kade question tube nagwasobola genda mu comment section ekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo kubanga obubaka obwo tujja ne tuba nga tubuyitamu era nga bwe njagala okukola ku buno bw'ensanzeeyo. Margaret Tama webale kubanga kulyagamba webale tuweereza munayi nawe bale kubanga obeerako peace of God webale kubanga kuli message yatuuse no bamwise namugumya webale kubanga kuli n'agamba mukama yebale ku webale kubanga kuli message yatuuse Mathias yatuuse n'agamba good news webale kubanga ogoberera ono bamwise Sende ali Mwanga Sende ali Mwanga webale kubanga nayo kuli message Samusanga F40 bali kubanga kwoli kule Joshua nawe bali kubanga kwoli yona Joshua Mathias Butura nawe bali kubanga ogoberera message ya Arajabu Lutayanga bulijjo we bali kubanga kwoli Pira nawe bali kubanga ogoberera ne Babirie Mary yatuse Sauda Sound we bali kubanga nayo message ya ono
Diana Wambi nga bulijjo bali kubanga ogoberera Hamisa Nsamba Miss Tamba bali kubanga kwoli message yatuuse Juliet Christensen nga bulijjo message yatuuse Bwanga Godfrey message kubanga kwoli Anisha Husna nga bulijjo bali kubanga ogoberera obubaka bwatuuse ono bamuyise Ramos tracking message ili Mary message yatuuse ate ku mukuto gwa Radio TV bamuyise Ramos tracking message yatuuse bali kubanga mugoberera yonna yosinzira okubanga gyo tulabira gwatana bakubanga otwegattako kirira wansi awola ekigambo subscribe kwata ku kade aka notification kakuyamba okubeera omu kwabo abasookera ddala okumanya buli nsonga yonna gye tuba tutaddeyo kubanga ate tambula fena kakati tuwuliziganye updates eziddako bw'ova ku katambi kano genda ku mukutu gwaffe ogwa Uganda 24 live eyo gye tugenda okubeera nga twongera obitematema era ogende mu comment section eko obubaka bwongera bulijjo nze kennyini wano ngenda kuba nvuddewo olwo nga ndi ku mukutu okumanyiddwa nga Uganda 24 live zino nga nzitematema nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku namba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp